Awo bizigo nsooka ate awo nzira mu kyalo olwo nfunye no n'omukyala. Ng'oggyeko eyakuwasa oba wakati ufuna gwe wewasiza gwe nga awo nali na kafuno wange newasiza nga tesinajje n'okumpasa. Linako olina abakazi bameka? Nina gwe nawasa n'eyampasa. Be bakazi babiri? Bonna osulayo oba? Naali baŋŋamba mbawe ebiyungu naye ng'ebiyungu sirina. Neŋŋamba kyagwe ekyaliwo ewaka kati nze mbijjewa. Kati wakola otya? Wakola otya? Nasigala eno mu bufumbo bwange. Ew'omukyalo gye bampasa. Kati ate owuwo n'omuteekawo? Anti ye yali mulokole alika yafumbirwa Yesu. Yafumbirwa Yesu? Naye yafuna nga nze nafuna omusajja Yesu kati. Koza amina nkwagaliza. Musajja muntu mulamu oyo. Yesu gw'omumanyi? Iye bbawa bannamwandu. Kubanza omukyala yaŋŋamba nga bwe ndi omwenzi afunye Yesu atali mwenzi bbawa bannamwandu. Nzizaako amakya g'olunaku olwaleero n'enkwebaza emirimu yonna gy'osobodde okuba nga ate okola. Weebale, tuli mu mbeera za Christmas, tumalako omwaka, tuli mu December. Tumalako omwaka, bintu bingi nnyo ebibeerawo naye nga nnyongera okutegeeza gwe munnange ayagala okubaako kye weegulira, like oyagalayo poloti, oyagala 5 ku 10, 7 ku 5, 25 ku 5. Banaffe aba Dream Estate Developers bagambye nti gwe munnaffe abadde atambula naffe okuva bbanga lyonna mu by'ettaka bagambye kati ekintu kyayanguye jangu bakusaliddeko almost 40%. Gwe wenna abadde agula naffe kati osobola okuddayo n'ogulayo poloti owa saluni owa bodaboda owa takisi okya kasooli ow'omuwino ow'omubutale milioni 2, milioni 2 kitundu, milioni 3, milioni 4 osobola okufuna poloti ku mitundu yaffe ebyenjawulo. Tulina Mayangayanga, tulina Kasaayi, tulina Nakagere, tulina Nakifuma, tulina Eddundu wangi nnyo. Kuba ku namba y'essimu wansi awo oyogere n'ettone ajja kuba akubulira oba genda Bukeerere Katale bakubulire nate ebisingawo. Oyagala mwogezi wa ku mikolo, oyagala mwogezi omulungi, oyagala bakatumwa abalungi, oyagala ba comedian abasanyusa abantu, oyagala bakatumwa decoration omulungi, nkubira ku namba y'essimu esembyeyo 63 eri waggulu awo twogeremu. Nja kubanga ate nkunnyonnyola engeri gisobola okukolamu omukolo gwo ne gutambula bulungi. Nze mwennyini nze nja okwogera omukolo gwo ate n'ebirala byonna okuyambako okumanaginga oba okubulira omukolo butya bwe gutambuzibwa. Yenze muzzukulu wa Kisolo Matenkyembwa channel yaffe ya Kimbo Updates kwafunira ebintu ebyenjawulo. Kyenkusaba subscribinga, likinga, sharinga bakugugamba ebigambo bino. Ndine Katongole mubadde mumumbuuza ebbanga lyonna nga mwagala tumukyazeeko ku channel yaffe tunyumyemuuko naye emboozi ez'enjawulo. Katongole kyemumanyiko omusajja wa Cutex naye tugenda kunyumya Katongole Cutex man ndowooza mwali mudde kulinyiro naye mubadde nga temufunanga ku mboozi ye ku mukutu gwaffe guno ogwa Kimbo wa Updates. Kale Katongole nsanyusa okukulaba nange okukusanga. Weebale kwekuumira eno agyendi eno bayite batya? eno baffe bayitayo gangu gangu kibiri gangu mu nfuufu busaabala enfuufu enkubi enze ntuuse eno nga nze nanze enfuufu eri buli wamu. Anyway bitambula bitya? Emirimu si mibi nnyo. Emirimu ugamba si mibi nnyo, emirimu giriwa gyennyini? Cutex gya Cutex. Oli mu Cutex? Ndi mu Cutex, nsiga Cutex, sisiga COVID. Basiga Cutex. Byanjawulo COVID nekyo eri abasiga Cutex n'abasiga COVID. Anti abamu mpula bagamba nti nno tonsiga COVID koze ze nsiga Cutex. Otandise ebivoozi byo. Katongole ozaalibwa wa kubanga kya mugaso nnyo okumanya Katongole gy'ozaalibwa. Yongera ku kudoboozi. Amanya Katongole Andrew. Nzaalibwa Mityana. Mityana Municipality Constituency. Omubaka we Zaake. Ye Francis Zaake. Gombolola bagiyita Busimbi. Omuluka Kireku. Akaalo kawoko wabiswa. Siteekako kaalo Matendo ya mwami Sebatta. Ate nda buli omu yeeyita Matendo. Ajja baloopa mwami Sebatta. Matendo ya Sebatta. So owamatuka Mityana. Mpa matuka Mityana eyo. Nze nno nali manyi oba oli w'e Busoga. Taata Musoga. Mama Mutoolo. Naye nzenzeko Omusoga eyakkirizibwa okuzaalibwa Mityana bannange abasinga bo bazaalibwa Busoga. Etegeeza oli Musoga? Taata ye Musoga. Ate gwe? Nze omukyala wange engeri gyali nti Munyolo. Ate yampasa Buwasa. Gyofumbirwa ewaba ekikaakyo. Kati naye mba mu Banyolo. Kati oli Munyolo? Mukyala we yakuwasa? Yampasa. Mulimu yakuwasa ddi? Akuwasa ddi?
tata yali aŋŋambye funa omukazi nga tazaalangako. Kati omukyalo oyo yennyini gwe nali mbinyumiza. Neŋŋamba twalira ddala nze nina abaana 3 bannongoosaamu balongoosa. Neŋŋamba wamma ateera kubanga eyazaalako yoyo eyasindika. Ng'ate tata gwe yakugaana. Kati n'ogenda n'ofumbirwa kuba ogambye wafumbirwa bufumbirwa. Nafumbirwa bufumbirwa. N'ofumbirwa gwe balongoosaamu abaana 3. Taata olwo yakiwulira tekyamukuba wala. Ne mutwala ewa taata, taata n'amulaba n'agamba mwana wange nze njagala baana abava mu ntumbwe zo. Kwe kudde waka nfumbye amazzi gange nzinyize temuli baana. Ng'oyagala kujja baana mu ntumbwe. Njagala mbajje mu ntumbwe. Naye Katongole olina amagezi oba oli munalu? Nina masiru. Amagezi nina naye matono nti twakule waka taata ŋŋamba mwana wange tojja baamu magezi. Ojja kula tolina magezi. Kati ate butuuse ekiseera ate ampita mu lukiiko. Olw'ekika. Ate aŋŋamba tuwe ku magezi. Koze nina matono nga kuwa ensigazo eki. Ye yaŋŋamba nja kukula sigayina. Kati kitegeeza taatawo naye talina magezi. Kiteezaala. Ente ezaala nte. Katongole emityana eyo wasomako? Emityana nasomako naye nga okusoma kwange kwali ku kaluba omukko. Nti pifo naddamu emyaka 4 ebyaddala. Pifo wagiddamu emyaka 4? Teacher yennyini n'agamba kenzize mu pifo emyaka 4 ndi musiru. N'ate ye yansingako yena kati akyali mu pifo nze nagivaamu. Kuba yali asomesa pifo? Ye agiddamu basomesa bayita ye n'asigalamu. Kati mu bufunze gw'ogamba teacher waakusinga obusiru? Ate nze nalinamu ebitiibwa nga jjajja w'abaana. Otyo? Nga ne taata talinayo yadde akazzukulu naye nga nze ndi jjajja. Abaana bamita jjajja abaana alulira mu nnyana. Kugangola n'ebitiibwa nnina. Bataye tulire Katongole musanze wakaawe ndowooza ne mukyala we yoyo gwe wawasa yakuwasa. Alayika wanneeyiba. Tujja mutuwako oluvannyuma. Kati Katonda akuyamba otuukako mu P7? Yani natuuka mu ky'omusanvu. Ekyomusanvu bagamba nakigwa naye nebaza Mukama nti nayita eky'omukaaga kubanga toyinza genda mu kyomusanvu nga toyise kyamukaaga. Ninga kasita eky'omukaaga nakiyita. Kati obigattirawo okuyita eky'omukaaga ate nga tewayita kyamusanvu? Anti ekyannemesa eky'omusanvu teacher yajjanga ku lubaawo ateekako waka ayogera Luzungu, make sure that don't copy. Kyokka naye akoppa ajja mu katabo ate nza ŋŋaanya okukoppa nanga nina koppa kujja ku lubaawo teeke mu kitabo nenga teacher tuganya okukoppa nesiwandiika ki waka. Kati kino ekibiina ekyokuna wakiddamu gayundi emeka? Emirundi gyawera 4. Nga tolina magezi nga basomesa nagalina. Babuuzanga example of mountain nga ngimanyi mountain dew buli omu agimanyi n'enkijjuzaawo naye empalana z'abaana. Types of reproduction, equals production. Nga nzimanyi capital city of Uganda Freedom City nga nabo bajulira bagiranga Freedom City ng'ebyo mbijjuza. Atulaba tulide Katongole naye bw'obeera ne Katongole gw'oyinza okuvaawo gw'ofa bupinseko ebintu ebivaamu. Okay, kati emityana ozaalibwa oliva mu family y'abaana bameka? Emityana baatuzaala baana nga 10. Nebaza Mukama nti tata yagamba abasiru tuli 9. Mu baana bo wazaalibwa nabo? 10. Abasiru muli 9. Kyebaliza Mukama kwe kyaveera ye taata. Ataatya yakeranga n'asaba naga Mukama Katonda mu baana bange lwakiri newe mulivaamu omu. Kati fe omwenda teyatusabira yayagala omu era Mukama n'akola ki n'amumuwa. So kati omunnamu omu yategeera yali obulungi yali mu palamenti munnaffe yalinnya Nnyonyi. Ate nga maama yeddira Nnyonyi, Nnyonyi eba emuzira. Kati leka naawe ate kati ate Nnyonyi gye balinnya eno ey'omubbanga egenda nze teyambuulira oba helicopter oba bombadi oba Nnyonyi nyange naye ffe baatugamba maama yeddira Nnyonyi era naye yaŋŋamba alinnye Nnyonyi kati simanyi Nnyonyi ki. Kati ebyo bikwataganira wa n'Ennyonyi maama we yeddira n'eri. Anyway, kati kitegeeza omwana yalinnya omuziro gwa maama we? Yalinnya omuziro gwa maama we. Anze mbadde manyi yalinnya Bbaati. Bbaati era si muzimbi. Era aliyinza omusala ekigero oba okwonoona ebbaati ly'abendi atali muzimbi waffe tetuli bazimbi yali anonaki kulinnya ebbaati ly'abendi. So n'alinnyamu Nnyonyi? N'alinnyamu Nnyonyi. Mu baana 10 abataata b'ozaalibwa nabo yali abantu abalina enjogera egamba nti oyo oluzaalo lwamusala. Naawe okkiriza nti oluzaalo muzaddewo lwamusala?
Nze nganze mba nkyebaliza Mukama kubanga era natuuka ewaffe taata n'agamba mwana wange amazzi gange gafa bwerere nenkwata ebidomola 2 nengena nengasena nengamuleetera. Yali ategeeza Gakuluzi? Ge yali ategeeza kubanga era olwagamuleetera nagenda okuwulira alaya mulanga Katonda onkubye omuggo ninga yandi mukubye ngena. Lwaki? Kuba amazzi wagaleeta n'agagana? Ye n'agagaana. Nawe osabira Katonda amukube omuggo? Ate ye maama wo, maama ali atya? Maama gyali ye yagamba abazadde tulabye ozaalira obwereere ne mugagenda weebaze Mukama. Baseera abaana ensambya. Ne Mukama wabanga akuwadde kaco kano n'ozaalira bwereere oba oyina kwebaza. Nga teyateekamu ssente okuzaala? Teyateekamu ssente, yazaalira bwereere. Okay. Ebintu by'emityana kati bijja kuggwa. Emityana ovaayo ng'omaze P7? Emityana Mukama mulungi namala ekyomusanvu nenfuna U ndowooza engeri gye tuli mu Uganda. Oba ungraded? Ungraded era kwebaza Mukama nti ziba grade zaggwayo ne babula ne gye bampa. So gwe gye wafuna U? Nafuna U. Taata n'aŋŋamba mwana wange oli musiru. Ko oli musiru? Genda mu bwamakanika. Ne mugamba ate omusiru akanika ate emmotoka ey'omu Japan nga yo mugezi. Ate omusiru oyo ananyweza natti. Ate gwe ategeera gwe otuule mu y'omusiru. Nenda nga taata yaliko ekizibu. Makanika mumina kugendamu muntu mugezi kuba emmotoka ya mu Japan muki? Mugezi. Neŋŋaana. N'ogaana obwa makanika. So awo ofuna otya ekirowoozo ekijja e Kampala? Awo nasooka ne nnyingirako mu secondary. Wasomako secondary? Awo Emityana. Ng'ate P7 wagiyita? Sagiyita. Wakikola otya? Kisa kya Katonda. Wakoma secondary paka senior ki? Nali natuukawo mu senior 3 kubanga twasooka ne tusomanga ate tusoma bizibu by'e New York. Nze njagala tusome ku bizibu by'e Buduuda, ebizibu by'e Bwayise n'eby'Emityana. Kati kyannemesa mu byonna twali mu kubala. Birimu ebya solve find x. Nva mu kibuuzo ngende noonye x namusanga alina abaana abo. Abaana 3. X ki gye baali bakugamba okunoonya? Nze bagamba x ne njukira x wange gwe nali nayagalako n'endowooza gwe badde bagamba. Awo n'ogamba ebyokusoma ntayi? Namusanga ate nga ne teacher tamanyi x we naye gyali. So awo x ne wagitukako nga bwete weefaanana n'ogamba ayisiddayo. Gusoma ssomero ki eryo? Baali bayita Wamala High School awo Emityana. Naye olowooza bakwenyumirizaamu ebakulaba ku mikutu gino? Baneenyumirizaamu. Kubanga obaweeseza ekitiibwa? Mbaweeseza ekitiibwa ne bagamba maama w'oluzaalo lwamusala amagenda n'amadda. Ne mbagamba munyaanya temubafaaji. Kati oli omu ku nnyanya envundu? N'emmanda mubaamu ebirerya. N'ebikonwa? Kati senior 3 bw'ogimala lwe lugendo lw'okujja e Kampala oba wasinga kunookya ku manda? Nasooka nalinga ntambuza bizigo. Emityana? Twatambulanga disitulikiti za muno mu Buganda. Mityana, Mubende, Kiboga, Kasanda, Mukono eyo yonna. Nga tutambuza bizigo, sabbuuni. Kampani ki eyo ekwadde omulimu? Kampani baali bagiyita Take Action. Olwo interview ekuwa omulimu bakubuuza biki? Interview tebampa interview. Bangamba jangu n'ebbaluwa y'erosi kasita oba ng'omanyi okwogera. So ne bakuwa omulimu? Nengenda ne bampa omulimu. Kampani ng'eri Emityana? Simanyi gye yali esangibwa. Kubanga ffe nze nange bantwala butwazi nga leero we mutundira wano wiiki eddako nga babatwala e Kasanda. Luli nga babatwala Bukuya. Mugera mutambula weemu. Gwe okujegatako omulundi ogwasooka wagisanga? Naye nabasanga eyo mu Mityana. So walinga oba okolera ssente mmeka olunaku? Byokkola baagabanga discount nga wobakolera n'oweza emitwalo 2 nga bajja kuwaako 12,000. Kati nga bakuwa nti kano kasabbuuni tetukagala 10,000. Kati z'oyongeramu zonna ziba zizo kati ng'olina okunnyonnyola obulungi omuntu n'agula. Kati ate nga nze najjanga navaayo nga nakava mu ssomero nina embalabe zange bulungi. Ate sabbuuni gwentunda wa mbalabe. Kati nga abantu bakugamba gwaki otunda ate gwe ekitakukolako? Nze nabagamba zino za kika. Embalabe? Naye mwekajja bakolera. Ne mbagala tesinga mwandabako luli zaali mpitirivu. Bampa n'ekitanda. Lwa mbalabe. Ne mbagala kati Katongole totunyumiza comedy. Si comedy bino bya ddala. Ne bakuwa ekyanda nga embalabe ze zikuluma? Nga oteekamu sudi
ng'oli bw'omugamba anti alaba ozirina omugabo otagule nawe bampaako ekitanda olw'embalabe. So business y'okutula ebizigo ogikolera bbanga ki? Business nagikolera ddala emyaka ng'ebiri. Myaka ng'ebiri? Nasooka ne nkolako mukama wange nanyaga. Nannyini company? Enkumi z'ebbiri ebbiri teyazikuwa? Enkumi ez'ebbiri teyazitukwasanga mu ngalo ng'agamba nga bawandiika wali mu kitabo olwo nga bazikuwa ku nga n'ezizo savingiwo ng'era naye omwo muteresa. Ku 2,000 ate kwabanko saving ki? Kati zino enjawulo sabuni bakuwadde ka 1,000 okatunza 2,000 bwe tewagenda ng'okuŋŋaanyiriza. Ng'ozibaade bazikuterekera? Okay, kati ne mwawukana n'omukulu oyo? Ne twawukana. Ozaako ki? Olwo nze ngenda mu kikuubo nange nsuubula ebyange. Ekikuubo eky'e Kampala? Sooka otuwulire gy'oti e Kampala. Wava emityana ng'oze kusuubula bizigo? Olwo natwesanga nga n'abaana ab'amakampuni abalala ne bagawa bibaayo eyo mu kikuubo. Kijaba bijje ne batufumba. Kale ate nze nga sijjangako wa mu kikuubo. So otuukira mu kikuubo. Kwa kasente wakajja wakubogamye mugagga? Kasente nange nalinga ninakenfisaawo n'ensevingako n'entereza jjajja nanterekera. Okay, so nojja n'otandika osuubula. Kati ate ne njja mu kibuga ate ebyeno simanyi waliyo zebra crossing. Ate nga ffe twasoma zebra yabanga ntulege. Kati nga zebra crossing entulege wano si wezisalira kweri. Kyekyali kintiisizza kyokka. Osuubulanga oddayo mu kyalo? Nasooka nga nensuubula nga bwe nzirayo mu kyalo kati nentuuka ekiseera nga babinsindikira bwe tubeera tuli ne bintuukako. Kati nenfuna abaana abalala abalinga nabo babikola ne bagamba katukufunira ono ajja bikuleeteranga. Kati ate ng'oyo omwami ye yasindikiranga n'oli eyalinga mukama wange. Kati mukama wange akitegeera. Nti watuuse gye gava ate kati gwe weetuukidde. Kati mukama wange agamba oyo omwami oyo omuvubuka yabba yanziba. Kati waba akusindikidde sente ezikwata ozimpe yanziba. Kati omusajja ankubira nga manze ndi musajja oba ngamba ndi musajja Museveniside sirya sente z'abaana ono mukama wo yagaye mbu wamubba ate bamukomplainingako abaana bonna yazza ababba ate nga ye mubbi. So business neegaana? Business neegaana. Kati bw'ojja e Kampala waddayo mu kyalo oba wasigala mu Kampala? Awo bizigo nsooka ate awo nzira mu kyalo olwo nfunye no n'omukyala. Ng'ojjako eyakuwasa oba wakati ufuna gwe wewasiza gwe nga gwe? Awo nali na kafuno wange newasiza nga tesinajja eno kumpasa. Linako olina abakazi bameka? Nina gwe nawasa n'eyampasa. Be bakazi babiri? Bonna osulayo oba? Nali baŋŋamba mbawe ebiyungu naye ng'ebiyungu sirina. Ne ŋŋamba kyagwe ekyaliwo ewaka kati nze mbijjewa. Kati wakola otya? Wakola otya? Nasigala eno mu bufumbo bwange. Ew'omukyalo gye bampasa. Kati ate owuwo n'omuteekawo? Anti ye yali mulokole alika yafumbirwa Yesu. Yafumbirwa Yesu? Naye yafuna nga nze nafuna omusajja Yesu kati koza amina nkwagaliza. Musajja muntu mulamu oyo. Yesu gw'omumanyi? Ye bba wa bannamwandu. Kubanza omukyala yangamba nga bwe ndi omwenzi afunye Yesu atali mwenzi bba wa bannamwandu. Musajja muntu mulamu Yesu. Badde manyi oyogera ku Yesu oli mulokole? Wensanga ekkanisa wensabira. Naye ng'entuufu ekkanisa yo ki? Sirina wensanga nze wenjira anti baga wonna mukama abaawo wenjama n'ensaba. Ku Yesu ne Sitaani olowooza ani asinga amaanyi? Amaanyi? Nze kale nsinga kwagala Sitaani. Era abalokole nsinga kwagala Sitaani kubanga ekisooka muddugavu munnange. Ekyokulala abalokole bamala obudde bungi okugoba Sitaani bamusindikira faya. Mufa gye bandisindikidde faya ekkolero ly'emmundu n'ebbomu ne tiyagaasi ebitta abantu ne badda ku Sitaani. Ekyokulala bw'ogenda mu kkooti bakwasa Bayibuli erimu Sitaani ne Katonda. Naye tosobola gamba w'ekitiibwa omulamuzi Sitaani yankemye okubba ate nga mwali mu Bayibuli bagamba bakusibe. Kati gwe ne bikutabula? Ne bintabula naye nga mwagala muddugavu munnange. Bw'ogenda mu kyaki pasita anaanika faya gwe ng'ofuna fulumu? Nali nemeddemu ngenda owulira ate pasita avuma nze kennyini atuyise endiga. Nga obusungu ne bunkwala ne mugamba naawe oli mbuzi
omukyala wange nanga nedda tuli ndiga bwe tutwadde ewaka nga ndiga gwe kulikayo n'ayomba ni gw'oyita endiga ng'ate babayise endiga ku kyalo ate nga yakkiriza eri abadde endiga oludde ewaka ate tayagala kuba ndiga. Katongole otandika ddi osiga Cutex? Cutex bandeeta kojja wange bandeeta mu Cutex naye nga nasookerawo salaama nga nsiika capati naye nga akasente katono ddala tekagenda kummaza. Sente zalinga meka? Buli lunaku bampanga 15,000 naye nga ate okola nnyo okeera nnyo mwebaka kiro sanga 7. Ate ne mukeera neera? Ate ne mukeera nnyo. Mukama wange nanga gwe okola bulungi abaddewo abadde anziba nja kwongezaamu ogira okola nja kwongezaamu ziwere 7. Yali akuwa meka mu kusooka? 5. Naye nansuubiza engeri gye nkola obulungi. Nga ezo 5 za buli lunaku? Ezo ye yazimpanga buli lunaku. So nakwongezaamu ne zibeera 7? Yali ansuubiza engeri gye nkola obulungi. Ali nnyongeza ne ziwera 7. Okwongeza yakyogera mbogezaawo? Yannyongeza mu bigambo. Katongole otobye n'ensi. Ntobye. Kati nagwa ogwa capati n'okuvaamu? Ogwa capati nagwa. So ani akuyigiriza Cutex? Cutex wali abaana beeyo waffe nga bangi baveeyo ku kyalo nga naye basiiga Cutex nti abeera omwo mu masajja naye nga bakuŋŋaanira yenna masuba ne ŋŋenda ne bannyambako. Ne bakuyigiriza Cutex? Wayigira bbanga ki? Nze baalimu naye eky'omukisa omulungi yali yanjigiriza yali akanjigirizaayo nnaku 3 ate n'afuna olugendo mu kyalo. N'agendako ewaabwe? Ate nga nina okubeerawo olwokuna nalina kukwata Cutex genda kusiiga. Wali otandise okuba n'ebintu ebibyo oba wakozesa bibye? Nafunayo awo bampayo ebikaddekadde. N'otandika okusiiga? Ne ŋŋenda nga nkola baŋŋamba nga okola majaani. Ko nze era gye nva majaani. Enva majaani ewaffe. Wali osiiga majaani osiiga Cutex? Nze nga nsiiga Cutex bo bagambye nkola majaani baŋŋamba mbu nkankana. Ko nze munaye nakwata ku nazaala. Kati nga bibasesa. Naye nafubanga nnyo bwe mba nkusiiga nteekawo omutwe bwe nti tolaba gye nsiiga ŋŋenda ovaawo nga majaani era. Baŋŋamba nti no abasiiza Cutex mwagala abakyala b'abendi. Ekyo Bayibuli ekikkiriza tulina ebbanja ffenna lyakwagala. Aba Cutex? Wonna abantu. Kati ogwa ku mukyala abandi ng'omusiiga Cutex nga totandika na mwegomba? Abo babaamu nga mulyamamba ab'omu naye si ffenna. Abakazi bano mu kusiiga Cutex bakwagala nnyo. Baŋŋamba nti oli fulendire nnyo abantu bw'otodde mu katundu kasootuukawo bonna nga bakulumulukuka. Era bwe kibeera banjagala nnyo. Okola ku ssente oba obeera mu byonna mbikola. Kyeŋŋamba Cutex olunaku okala osiiga ssente nga meka? Omukyala yabalamu oluusi aŋŋamba 3 tukoze 3. Otambula naye? Nzimutwalira. Ova gy'osiigidde nga tomanyi na ssente z'okomyewo? Nze mukuba naye bali baŋŋamba nedda mukuba enjawulo ati mukubako enjawulo ya 2,000 naye ngimuteresa. Ajja gimpanga ngenda mu kyalo. Bufumbo bwakati mpisa. Kozi gwe mukazi ate? Z'omukyala mpita nnyongeza mu basajja. Lwaki ate nnyongeza? Mpita nnyongeza era yagamba kuwasa nze basajja kubula ne ŋŋamba ogwo mukisa. Singa baalabika era sandifunye bufumbo. Naye baddaye Katongole bakuwasala abasajja kubula ate g'okiyita nkiyita mukisa kubanga singa baalabika era singa obufumbo sirina. Era newaabwe yantwalayo. Yakwanjula? Yantwalayo okukyala. Nazaala n'andaba era n'ansiima. Nazaala maama wa mukyala wo? Nagamba muwale n'embuzi wagiwa kankuddewa. Oli embuzi? Oli ki? Yagamba muwale n'embuzi wagiwa kankuddewa. Kiba kitiibwa. Toli mbuzi? Nga bwe banaagamba embwa eyo eyimba, embwa eyo evuga emmotoka. Nazaalawo nga yabuuza nti n'embuzi wagiwa kankuddewa. Kyali kitiibwa Mukama kye yali ampadde. Kuba navaayo njekyezza ekiyungu kye. Otya? Otya? Anti emmese zaayingira mu kiyungu yalinangamu ebinyeebwa nga zibibba. Kati we emmese yayingirayo ninga omubbi bokyamwokye n'enjokya ekiyungu emmese egiiremu. Nakyokya. Nazaala n'agamba ono embuzi muwala wagiwa kankuddewa. Kyalaga kuwasa oyo basajja kubula. Awo wenfunira ekitiibwa ky'abasajja kubula. Katongole wangi ng'ogyeko omukazi eyakuwasa nga alina abaana gwe yakuzaalirayoko ku baana? Yanzaalamu.
yakakuzala mwana bale yanzalamu omwana naye twagenda ku ddwaliro mututte ali lubuto yasooka gamba bantu olubuto lwalina lwange njijamu esaati lwange bakola ki balulaba mbagamba lulwe era namusanga alina olubuto lwe nga yalumiza nti olubuto lwe yafunye lwelwe omwana atuukawo myezi 7 ajja ngamba omwana akoze kyamusambi mugaba luggyemu oyo omwana mukulu oyo omwana aba mukulu konze wakusambidde ku 7 ona omulindo wezi 9 ajja kukuba oyo omwana kale bunazo jozo jalisa busanzako ati mutwala mu ddwaliro tutuuka ali abasawo bagamba mukazi w'ekisa kiganye nimbaga kituufu oyo wattima nze mbeera naye eraba naye bagamba omukazi wawe ayina ettima omukazi ayina ettima talina gwanyumya naye era nagamba oyo wattima ekisa mba mukirinda teri era naye nokimugamba nti tolina kisa era namugamba atandika okweyigiriza ekisa ogenda otuuka ozaala ng'olina ebisa ebiwera kati bakola beto muwe ekisa mu ddwaliro bamuteekako ecupa z'ebisa mba ndi awo bagamba omukazi azadde sukaali mbuuza kakira lugazi oba weewaffe eri kaliro oba mayuge nga njagala manye kika kye ekya sukaali waba tazadde kaliro manya omwana si waffe alina kubanga azadde kaliro konze mbabuza kika so kati webaga nti azadde sukaali n'osanyuka okufa kofi mama ne mukubira omukazi azadde sukaali naye ngenda baweereza kati nzire nombuuza kiro gawera 5 oba 10 ndeete booda bagamba kiro 3 n'obutundutundu konze oyo mumunuune ate bampoleza ate asumulukuse bulungi konze mumusibe ajja yiika baleeta mwana muwala ennaku nenkwatirawo mu ddwaliro omwana omuwala nga gwazadde nga yewakire 3 ate nze nga nali manyi bya sukaali mama bonna mbakubidde so nemusitula n'okwata mwana wo nemutwalaka sukaali wammwe mwana nenkwata mwana netudda waka so kati nemutandika okuza omwana sukaali nabagamba bamunuune ezo kiro nze saagala nali manyi gawera 5 so omwana n'atandika okukula mpolampola omwana era talwala bana abalwala biki pozi lumu nali siriiwo ngenze kukola ne bagamba omwana yasuze bubi mulangira amulumbi ne mbuza mulangira ki mulangira suuna wasajja mulangira ndawusi njagala manyi mulangira kyoyo ekimuleese mu bakopi nakyo nga nkyagala okitegeera nga tebannyonnyola bamuzibiikiriza ndezo omukazi yali enguzi n'atayogera mulangira kyoyo kati ne bagamba beetagayo omwenge omuganda n'enkeje ne ngamba obwo obuntu obutono abalangira tebayinza bwetuusaako ate ne ngamba omulangira ono kaasabye omwenge omuganda si musiraamu era twagugula ndowooza we yagunywa n'atamiira taddanga kati yali ndawusi yali ani ndawusi yanywa ku mwenge kubanga sona musiraamu ndawusi yanywa ku mwenge omukyalo ono eyakuwasa enkolagana yo naye eri etya muki ewaka muli awo emirimu gitambula mukyala tukolagana bulungi era mpaana bulungi agamba nkyalinnyo ebuloba ndigenda okugenda ebuziga nga bukedde ne muganzi saagala byatambula kiro mmanyi era njagala ngenda ebuziga nga bumaze kukya era yansuubiza ajja kundeka seke ebagamba seke kiri Masaka koze yo nno njagala e Masaka era sina bambi buzibu naye ampaana akuwana bulungi okuba nti ebimu twafunamu kateraku zino obutakkaanya naye bwava ku kyate kiro agamba munyumiza akaboozi we munyumiza ebyewaffe ebusoga taata bwe yabba muwogo ate agamba sikeeko ne mugamba owakana waliyo ebintu ebyayita ne ku mawulire sikeeko waliyo ye mukyala awakana mutata wo teyabba muwogo ebusoga munyumiza akaboozi kayagala ate ke yali akusabye nti nyumiza akaboozi akawakanyiza kati nebuuza ku taata taata ngamba nedda kyaba ayagala kukola mirimu gya mu kisenge koze egyo ngimanyi n'enkyera nkisiimudde njaze obuliri amasuuka nga golodi nendowooza emirimu gikoze eki ogikoze omukyala yagamba sijja egyo kati emirimu yagamba giba mirimu ate tannyonnyola kati kiro twebasa nze okusangamba ayagala Akabuzi ne mugamba tuli mu kibiina lindako nfune bagenda kumpa obusente bwange kugulira Akabuzi mbinyumizaako banneyiba bagamba nedda oyo omukazi alina akasagazi konze kwe kunsaba Akabuzi alundire mu kasagazi ke kali banneyiba ne bagamba nedda gw'oli fala mukazi mukuba amatooke ne ngamba kwene ekonome bakwata eminwe 610 nyonoona emmere nga n'okkuba emmere wano mu Buganda kizira ate gwe okwata amatooke gamukube nga sinza kwonoona mmere naye Katongole oli komediani oba kwoli oba wavaako era abamu bagamba wayo ezimu tekuli
nenga nina kwenyanika engoye nga njozezza kati nensigaza ezo. Omukazi omukuba amatooke. Nze sente sirina mwene economy yatabuka oyinza oludde okwonoona emmere era ffe tulya kawunga kaffe ne tuwungawunga. Ne mwebaka. Anti owulira kawungawunga. Kawungawunga. Mulya kawunga ne muwunga. So kati all together waka mwina abaana bameka? Abaana 3. Abaana ab'omukyala n'owuwo? Abaana bali ab'omukyala nabo ndi kubanga omukyala yaŋŋamba ononjagala n'abaana bange. Nze nja kuwagala n'abaana bo. Olamba twaba tusaba yagamba omukazi wotamwagalira abaana oba tokola ki? Aba tajja kwagala naye. Kati njagala bawasa. Ati bangamba mwagale n'abaana. Kati ekiseera kituuse njala mwagala n'abaana. Ate totusiriwaza. Ate ntya. Bagamba oyagala omukazi oba oyagala omukazi ow'abaana olina kusooka kwagala abaana. Abanga nsooka njagala abaana. Era nakola nsobi n'okwagala omusooka omukazi naye nasooka abaana. Nenze olw'obugumiikiriza. Bawala abalenzi? Bawala. Olw'obugumiikiriza nisooka kwagala mukazi ate nga buli omu nga nsooka omwagalire baana. Era nga buli omu kyangamba sooka omwagalire abaana. Kati olowooza bw'ona omwagalira abaana ku level gy'oyagala obbawasizaako tekigenda kusajjula embeera? Anti era nange awo kiŋŋamba. Kuba baali bakiŋŋamba nadda nsooke mwagalira abaana. Ategere nti mwagala. Katongole oli comedian oli musizi wa Cutex? Byonna. Naye nga nze ndi musizi wa Cutex. Naye nga comedy naye owulira omwagala. Olina ekitone. Muli okiwulira ng'ekitone okirina? Ekitone kasitoma baŋŋamba ekitone ng'okituulidde ne nnyimukawo ate nga tekiriiwo. Ati ne ŋŋamba bano bannaaye. Mu buno obuntu bwe mbadde nga nzija ndaba nze nasooka kulabira ku WhatsApp olwo yampereza akantu koze ne maani nkulaba ku TikTok ng'otrendinze nnyo. Kantu ki ke wasooka okukola ku TikTok aba akasinga okutambula kugamba kireka ako ke nakikuba abantu ne bantegeera? Obuntu bwali bubiri. Akamu nagamba mukulu wange yakyusa gomesi emirundi 4 ne yeerabira okyusa empisa. Obufumbo bwamulema. Baawe yamutwalanga baawe bamuwaana oleesa embooko. Kati baawe n'ateebuuza egenda kubaani kumba aleese eddole. Ako ke kamu ku bulwasi? N'akalala akabuzi. Ebuzi n'ebisagazi? Akabuzi nno ne mmeeya wene waffe Makindye Ssaabagabo neeye kabuzi. Muneeye kabuzi. Kati lwaki siga okwata n'omutwalira mukazi? Kalabika. Okuva lwe twamulonda tannadda naye munoonya. Kimanyi programu ajjagiraba bajja muweerezaako. Olina muli woowulira wanaffe tubeera nze mbeera mu mikolo eyo oba mbeera ku radio oba mbeera ku TV. Waliwo embeera nga mpulira nsomye eggulire lino ngamba leero ndikubye. Muli nayewe oba ndikwanjula ntera okubeera ku mukolo gumu nga gwannyumidde ne mpulira nga nange vibe badde waggulu ng'omukolo ngukoze. Waliwuddeko n'ogaa naye mutuufu Katongole leero nsiriwadde. Leero nsiriwadde nnyo. Kyali kibaddewo ddi ekyo? Kibaawo naddala we mbeera ne ŋŋamba wano nsiruwadde nnyo. Kiki wali okoze n'ogamba ne mutuufu kati ono si Katongole ono omusiru ono Katongole omulala? Waliwo nakola ekyomukyala yaŋŋamba simanyi noonya mazzi ne nkwata ebidomola 2 ne ngenda ku luzzi ne nganoonya ne ngaleeta ate mbu ngaleese ate mbu ngenda kalutukamu ne nzitulula ne nzirayo. Nagala tebannaaye. So wajjuza pipa wakola otya? Nasomba nga mangi era omukyala yaŋŋamba mu busiru nkwata kisooka ne nebaza Mukama nti siri musiru asembayo. Oli kubasooka kubakulembera? Nebaza Mukama. Wawulira ng'oli musiru ddala. Omusajja akugamba ebintu obuuza ne webula nakyogenda okuddamubuuza. Katongole wandise abantu bano b'osiga woba otuuse mu katundu omukyala omumalako bbanga ki? Omukyala era kisinziira. Wabaawo gw'osiiga nga by'omunyumiza yagamba tokola ki? Tonyumya binosensi byo. Sirika. Ate n'akubuuza ngenda kusiiga kkala ki? Ate nga yagaanye tobaako kyoyogera nekimu era n'ensirika. Waliwo we nakuyitako ng'abantu bakuŋŋaanye. Nga bakuŋŋaanye munaye nali mbanyumiza kuba twali tukedde yomba na neiba. Neiba munaye yajja nanyumiza ery'amabi. Nangamba kino kikuume nga kyama tokyogera. Muli ne ngamba nze okukuuma ekyama atali kabada yoke nkikuume ngenda kikuuma ntya. Ne nkuuma ekyama kati lumu nalwala
njagala kuddako ewaffe naye nga wentuuka eyo nenfa n'ebyama by'omusajja nenfuna abantu 10 ne mbibanyumiza kati bwe nakomawo yajja ayomba mbu sikuuma byama sirina mmizi naye nga gwabikuuma olaba nnyini byo byakulema okwekuumira olonza atali nnyini byo n'abikuuma bimukuumira naye n'obyasa ne batutuuza ne batugamba nedda musonyiwagane kati ne mga konsonyiye nyumizaayo ebyama ebirala yagaana namuga kitegeeza tonsonyiye so lwe luyombo kati bye nali wali olaba nga bakuŋŋaanya ndi mubanyumiza nga ndi mbagamba buli alina ekyama akinterese nkikuuma bantu 10 bennyumizaako sifana byama byamu waliwo akantu ke nnalaba simanyi bamwe n'abali ku Kimba Apex mwakatwa ku makala waliwo akantu ke nnalaba era kaali mu neighbor simanyi mukyala we yagenda obeewa neighbor bakati gyasula tikisooka mukazi mulokole nnyo pasita yabagamba yagala mulirwanaawo nga bwe weeyagala olwadde eka n'akimpitiramu ne mugamba genda omwagale tewali buzibu nga bwe weeyagala kati gyakola ki gyasula kati neyiba ngerera ngero tenze ndi musoga sizimanyi zimu agamba nkuuma lubugo lubale mubbe nenkubira tata nga kusaba oyongerako kufulu lubale bayinza okukola ki omubba neyiba akeera kuba nnyimba ze nalabye ebinyuma bakabasajja banyuma sikola ki sizitegeera n'ekyomukisa omulungi kyomukazi wa neyiba asulayo buli kiro mukama yatuyamba yafunayo basale buli kiro aba mu kusoma neighbor musomesa oba alina essomero oba musomesa mpulira mukazi esoma neneebaza mukama ate omuli ngenda kuleka nkuviire era Katongole wange akubuuza Cutex omusiigira mu bitundu ki? Cutex wange asikyatambula nnyo mbeera muno mu kitundu bakasitoma mwe banzanga bambaga tukulaba ku TikTok jangu oyina saluuni oyina ki? Mbadde nkyatambuza butambuza so oyagala okikulakulanya okukijja ku level y'omutambuza ngende ku saluuni ate kati abantu bayinza olowooza oli mulalu wandibaddeyo abakuyamba bakukolera saluuni bagambe toli mulalu otegeera ntegeera Cutex omusigidde ebbanga ki? Cutex musigidde emyaka nga 6 naye nga ntegeera owaba yasobola okunyambako nange njagala saluuni bansange ngaawo. Cutex omutegeera bulungi? Cutex era abakyala bangi omukazi musiiga ne mujja bwe alimu ebika bimeka basiga kina kati anti kati olaba kati wabaawo n'asookerwako nga ffe gwe tusiiga ow'okutambuza owa nnomo naye kati buli woogenda nga olinnya eddaala wabaawo oli owa ggeero oyo aba asobolanga okuba nga alwirako ddala. Osobola okusiiga omugole? Omugole musiiga. Kati abantu nga asobola okukubira n'ogenda osobola okujja? Nsobola okugenda nga wabayo abalina emirimu oba bagole oba emirimu egikwatagalamu ebyo bya Cutex mbasiiga ne mbakolako bulungi. Saluuni gy'oyagala oyagala eyinkana etyo oyagala okuteekaawo gundi Cutex shop oyagala nga mulimu nekusala enviiri unisex bakyala nabaami biki? Mbadde njagala nga Cutex shop nga ya Cutex. Kiki ekyenjawulo kyoyongera ku Cutex kyosobola okugamba nti nze bw'oba ompadde ekigere kyo nkisiige nkusiiga n'ebiteega ne bikuvaako nkusiiga n'ebyomwe ne bidduka nga bwegambye nti nkusiiga ne mujja bonanoba nsiigira ddala bulungi ate nga tusiiga bwe tunyumyamu ate nga bwe tuyigamu ate nga bwe tusekamu. Osiigira sente mmeka Cutex? Kisinziira eno waffe tutandikira 3,000 2,000 n'okweyongerayo. Beside Cutex ki ekirala ky'osobola okuteekako engalo zo ky'osobola okugaa nti kino nakyo kikola nakyo nkimanyi? Mpozi kati nga wabaayo oba ng'oli alina mukolo ayagala okumusanyusaamu kwanjula mbaga basidde emikolo bwe gityo oyagala abantu bo baseke banyumirwemu bayigemu era nabo nkisobola. Era osobola okujja n'okikola mu ngeri eyo bwete mpozi emikolo egimu sigikolako. Nga mukolo ki gw'otakola?
tatta batuyiteyo mu kyalo okuzina abalongo batukako nga bwana bwa myaka egyo ninga swala zina bataneetuuka tukate envanvaawo ngenda owulira dijja ataddemu akayimba jawo obutalabani gwatazina gwani kiri mu mateeka okusituka n'ozina tinga nkoze ntya neweebuuza nti gwe musiru oba gwe totegedde kye baagamba ndowooza nze yali tategedde so emikolo gy'abalongo jjo togigendako sigigendako oba togigendako kubanga tomanyi kibeerayo anti bampita kuzina abalongo butuukako bwa myaka 2 koze sizina abaana bataneetuuka ale DJ yagamba yataddemu akayimba koyo bannawolovu oba watya kusiba olasibiddwako mu bulamu bwo bukyango bwawo babadde tebanansibako katukisabire mukama baleme okukusiba mpazi mukyala yeyandoopa ku poliisi nti okoze ki sirabirira musaayi gwange ate ng'ogwange nguyina mu mubiri oguliisa ogunywesa kati kumba agamba mwana wategeera otya nti yali ategeeza mwana bakinnyonnyoleera eri kuba natuuka mbaga ogwange nguyina we mba sigulabirira gwange ebibakwatirako wa etegeeza akituufu abaana tomulabirira abaana kati mbalabirira anti luli omwana oyo nali simulabirira nsonga eyaabwe yajja n'emukuba ngamba waba wange lwaki si yaffe akubiddwa yali yaabe Katongole oli mulalu twogera ekyo ekiriwo mu nsi anyway oyagala kubeera comedian oba njagala kubeera comedian ate comedian omulungi atawemula atagenda kulengeza mawanga biki byolaba ebibulamu mu comedy wa Uganda olumu obuyiiya bubulamu okuwemula kubadde kungi mu comedy ate n'olumu okubeera okujerega amawanga kale eggwanga eryo liyinza okubanga kituufu ekintu ekyo bakikola bajerega nnyo ffe abasoga n'abatoolo liyinza okuba nga likola ekintu ekyo naye nga bo tebaagala bikola ki kati nga wonoogamba abasiraamu nga bo tebabyagala kati oba olina okuyiya wabaawo comedy osobola omukola wabaawo ebika ebitalina buzibu ng'abo abakola oba baniga tebajja kufaako oba babooda oba basawo baganda abo bo newo bakolako olwali tebazza so oyagala naawe olunaku lumu omanagingeko stage obaire ku stage ng'oli mu kusesa abantu mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa so singa abayo omuntu nga ayagala kuteeka mu kibiina kye oba ayagala kutandika ku managing oba abeere naawe so omwaniriza buli omu wageza kugenda ku stages neza comedy ezimanyikiddwa wasabyeko ku chances mbadde sinazifuna kuba mbadde sinafuna na connection kuba banga ate muhanji simanyi bakolera lugogo nga n'olugogo lw'ewaka teruliiyo kati ate nali ntidde nawulira nti comedy store nga oba byakugalira muntu mu store banga nedda byakuzannya katemba so ebyo kabe bikutiisa wali ogenzeko ku radio yonna ne bakukyazaako oba n'oyogerako ku radio biki ku radio badde batera kunkyaza ku YouTube channel ez'enjawulo badde bankyaza okay kyoyina eri eggwanga like naddala mu layini gyotambuliramu eno kuba njagala kusibula mpulira nkoyo okuseka kitya like kyogala ogamba bannayuganda oba abafani bo oba abaani abantu bokale abakyala kale ene message abakyala kuba bosinga okukolamu ndowooza abakyala bonna abali ku kimbo wa updates tubaagala nnyo mukanye empisa bufumbo nange kyekinkuumiddemu kati obukulunguddemu emyaka emeka myaka 6 sinobangako bakakuzaalamu abaana ameka anzaddemu abawera ekirungi olubuto baali tebalunsibirako ninasse baana olumu ye n'agenda maaso n'okuzaala bagamba abakyala ba Cutex bemusiiga mbu oluusi bamanyi okwetega nasitama ng'oli mu kumusiiga ekyo kikola bagamba mbuno gyekiri naye omukyala yampa etteeka totunula be batagambye era bagamba ba Cutex tulingiza abakazi naye nze muntu oba alwawo olunaku luyinza n'okuggwako nga ningiza nga babiri naye oli bwakulaba mwe mulingiza abakazi naye nga ekyandibadde nti ng'olingizaayoko oba nga tolingiriza ddala wadde mukazi n'omu ng'olingizaayoko
yenza muzukulu akisolo matini chimbo subscribinga likinga sharinga bako kutegeeza kubikwatagana ngina tambulanga nnyo ne Katongole ono era abagenda ngo kumfollowinga ndala mu mikolo yaffe gye tubeera tujja kubeeranga naye gwe Katongole Andrew tata yeddira nte talina mukira tegeeza toli ante ente nze buli zendaba zirina emikira kati era yaŋŋamba nja kugoba mu kika ky'ente ko nze era sibadde ente era siri kika kya nte nze ndi muntu so kati yeddira teriko mukira tata yeddira talina mukira neddira erina omukira kuba gyenda kati ente ogiri oba olya ennyama yayo ente sirya ennyama toliirako ddala tolya muzirogo ndyamu supu nebanandeka tolya bifi anti bifi kati ebiseera onoga nti olya ennyama bajja kuwa ebifi bibiri negamba tolya olya supu bagitereka wegabirenga bitaano nga tebaliwo ate banaga gwe wagiridde ate enkoko ogirya enkoko nali njirya kale ngenda kubasiibulira wano nja kubaleetera mujja kubanga ebikwatagana ku Katongole tujja kuddamu tumukyazeeko n'okubawaako ku stages zetunabatambuddeko naye tujja kubanga tusobola okumuleeta ku kyano mukyazangako n'okulaba watu njagala tutambule naye mbadde nga mutera okutambula nange mu nsonga ez'enjawulo mu bantu betubadde nga tukolako mwana oli gwe twakolako wa poliisi twakwataganira wamu ono muwala w'e Dubai yali abona abantu akwataganira muso tusobola okukolaganira wamu ne Katongole ono sigenda bagamba nti ali mwetaavu nti mumuweereze ssente babe kintu kineeye asangibwa wano gangu wano tuli gangu wano tuli gangu masajja eno gangu okay ne wetaavu ina wetaavu kingo omuntu obwetaavu nze njagala mulimu gwange bwembanga nfunye connection mu comedy neno njagala kugenda ku bya saloon oyagala mu buli oyagala saloon then ne comedy oyagala okuteeka ennyo kati amaanyi okay kale obanga oyina ebbaala yo osobola okugenda mu bbaala n'ossa abantu mu bbaala ya koze ebbaala gibanywa omwenge nsobola okugendayo onywa omwenge banange bwe banywa gukwatamu nze ngunywera mu soda nga sinywa omwenge onywa sigala ali kigwayo sigala busa namuvaako onywa enjaga ebintu ebyo ebyo sibinywa sibinywa ebyo onywa caayi caayi anti kati nina akagaali kange ate ogenda obula kwedi bagaye tonywa n'ovuga kati ate oteeza onywa caayi ate ovuge bakwate ne caayi naye n'omuvaako nze omukyala yeyantamya caayi atya nze nagenda nenywa omwenge nakomawo ntamidde ye yanywa caayi yayomba ekiro kyonna nze anywedde omwenge nga sinyeze kati nembuza ku ffenna ki ekitamiiza ne ku makya nankeererako yanywedde caayi mubeere bulungi adogoetagwako bizeza bweraba mbasiibudde kubanga abantu tujja kusiiba olusulewo mwebale nnyo okutugoberera subscribinga likinga sharinga